Mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga si birungi eri Anita Amongo, Speaker wa Parliament gw'eggwanga lya Uganda, olw'ebimu ku bigambo byazzenga ayogera naddala ebyo bye twasembeyo okuwa byayogedde ng'ali ku birthday y'omukulu General Muhoozi Kainerugaba. Yayogedde ebigambo bingi nnyo mwe yatuukidde n'okugamba nti Parliament ewedde oba eno gye tuli mu kumalako ekisanja kino tetubadde na opposition. Ebigambo ebyo nabikuwadde Anita Amongo newankubadde nga yavuddeyo n'ategeeza nti ebyo ebigambo teyabyogedde, mbwe eyo yabadde AI. Naye nga AI gy'agamba akatambi ke twakuwadde olunaku olwajjo kabaddemu ne logo ya UBC TV, eyo nga TV y'eggwanga, era nga akatambi ako kabaddeko n'ebigambo ebirala kubanga ekyo kyokka si kye yayogedde, wabula yagenza otuuka ku eyo point yabadde asuubiza mukama we, oba guyinza okuyita mukama we, kubanga yatuuse n'okugamba nti for the sake of MK tujja kukola ekisoboka okulaba nga buli kye twagala kigenda maaso n'okubanga kiyita. Anita Amongo ebigambo bye yayogedde yabadde nga ategeeza nti Parliament kyebaagala bakiisa kituufu tukimanyi, kyebaagala bakiisa, wabula engeri gy'abyogeramu n'ensonga lwaki abyogera n'okubeera arrogant okutuuka ku eyo extent kirabika nga kigenda kuba nga kimuzaalira ebizibu. I will spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. And for the sake of MK, just assure MK we will do whatever it takes. Ebigambo ebimu byayogera naddala ebyo abyogera ng'owa NRM naye nga jjukira mu Parliament ateekeddwa kubeera nga ali neutral, talina kubeera na side, nga bwe wawulidde Joel Ssennyonyi n'omubaka amayiddwa nga Jonathan Odul nga bagezaako okugenda maaso n'okuba nga bamugambako. Guno si gwe mulundi ogusoose, ebigambo bingi nnyo bye tuzze nga tukuwa era naawe byenkakasa byozze ng'owulira, wabula ate ne mu mwaka gwa 2024 bwe mba nga seerabidde gwali mwezi ndowooza gwa 10 zaali ennaku z'omwezi 24 ogw'e10 2024 ate era lwali lunaku lwakuna bwe baali bayisa etteeka etteeka ku mmwanyi National Coffee Amendment Bill nga bagenda maaso n'okugidiscussinga, omukyala y'omu yatuuka okukozesa ebigambo ebigamba nti make sure those Bagandas don't get numbers. Better make sure that those Bagandas ebyo ebigambo yabyogera akatambi katambula era yavaayo n'abyegaana nti era teyaliye, wabula ate era etteeka era be yali agamba nti tebafuna numbers era ne batazifuna. Ku mulundi guno yagambye Parliament ekisanja kino ekirimu okuggwako tetubadde na opposition, twagimira. Era ebigambo byebimu yazzeemu n'abyegaana n'ategeeza nti yabadde AI, ebigambo ebyo tebiriiyo. Kakati nkuleetedde ki? Waliwo bannayuganda bangi abagoberera ebintu bino era abateekayo omwoyo nga tubibaleetera. Nina muganda wange mukulu wange amanyiddwa nga Abudu okuva e South Africa, era mmwebaza nnyo era njagala nsinzire wano mu katambi kano, era kano akatambi nkakoze ku lulwo olw'ensonga nti wampadde obuvunaanyizibwa oba ogenda maaso n'okubaako bye nnoonyerezaako. Yambuuzizza Parliament ng'ekisanja kigenda okuggwako wasigadde wiiki simbale, kubanga ekisanja kino kikoma nga 12 omwezi ogw'okutaano omwaka 2025. Yaŋŋambye sooka onnoonyerereze ne bannayuganda otubuulire Parliament ng'ekisanja kyayo kigenda kuggwako, ababaka bateekateeka okuwaayo offices zaabwe, abamu batuula ku bukiiko, kyokka ate ng'ebbago we lireetebwa lirina okuweebwa ennaku nga 45 ogenda maaso n'okuba nga lyetegerezebwa nga terinaba kuba nga lireetebwa. Kyokka ate ababaka mu nnaku ezo 45 bajja kuba baawaayo dda offices zaabwe, bangi ku bo tebagenda kudda. Yansabye nti nnoonyereze ababaka bino bali mugenda maaso n'okukola amateeka g'eggwanga lya Uganda gabakkiriza. Ekyokubiri yansabye nnoonyereze Speaker Anita Amongo tebayinza kumujja ku bwa sipiika, kyagezaako okubuuza tebasobola kukola kye bayita impeachment Anita Amongo ne baba nga basobola okumugjamu obwesige. Yabaffe ab'ekibiina ekya National Unity Platform bo bakolako ddi naddala abakulembeze naddala ku nsonga ebigambo nga bino nga byogeddwa. Bingi bye yabuuzizza ngenda kuwa ebigambo bye era n'ebimu ku comments ze yagenze maaso n'okuba ng'awa nazo ngenda zizikuwanga era bw'omanyi bwe tuzize nga tukola bulijjo. Ngenda ku nkomerero okuwa n'ebigambo by'abamu ku bannayuganda abalala abalina endowooza zaabwe ku bino ebigenda maaso n'okuba nga byapeninga. Nina ebigambo bya muganda wange Shama owa Foreign Policy era naye ng'ayongereza ku mboozi eno yakugambye nti ekyamazima kiri nti Parliament opposition teriiyo. Newankubadde nga Anita Amongo tetumwagala n'ebisigadde naye ate byayogera bituufu. Lwaki ffe twesiba ku babaka ba Parliament nti oba oliawo balina kye bajja okutukolera, naye ng'ate Anita Amongo kye yayogedde newankubadde nga emmandwa bwanika ye yamutembye okubeera nga yeeyanika ne banne, ekituufu kiri nti Parliament opposition teyina kyegenda kutugasa ffe naddala abantu ba bulijjo. Kati gwe oba omanyi nti okkiririza mu nkyukakyuka era ng'oyagala enkyukakyuka ebeewo, toddamu kulowooleza yadde okumanya nti ababaka ba Parliament
balina kye bayinza okukola yadde ekitone ennyo. Kakati awo ngenda kubeera nga ntuukawo naye ng'ebigambo bya Anita Among bitandise okuba nga bimuzaalira ebizibu kubanga abantu batuuse n'okulowooza ku kye bayita impeachment. Impeachment kwe kujja sipiika oba kwe kumimpeaching oba omukulembeze yenna ne bamujja mu kifo. Ngenda kukubulira bino bikola bitya nga vidiyo eno njikola kulwa muganange Abudu okuva e South Africa agenda maaso n'okugoberera ebintu bino era n'atuteeka ku nninga n'atugamba nti mwongere tukolerako ka research nga bwe mubadde nga mukikola then oluvannyuma tubeere nga tutambula. Kakati bino n'ebirala byogenda okuwulira byenkuleetedde mu mboozi eno ekiri mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda. Sipiika wa paalamenti Nalongo Anita Among ebintu si birungi ku sayidi ye kubanga ebigambo byazze ng'ayogera bitandise okuba nga bizuukusa obusungu mu bannayuganda, batandise okuba nga beebuuza ebibuuzo bye tutamanyi oba anaabyanukula atya oba binaamutambulira bitya. Njagadde obikuleetera ogende maaso n'okuba nga obitegeera. Oluvannyuma lw'ensonga eyo yonna nja kusooka okukusaba ng'era bulijjo era nga bwe tubadde tukusaba mu vidiyo zaffe ziri ennamba zange z'olabaawo ndowooza ngenda kuzirekawo waggulu awo. Tuli mu kaweefube kulaba nga tufunayo kokka data kati gwe ali wiringi okubanga otugattirako ennamba zeezo osobola okuziyitako n'oba ng'ojja mu inbox oba si ekyo n'okasukako akatono akasobose ku nsonga ya data gye tugenda mu maaso n'okuba nga ate tukuŋŋaanya. Wabula oluvannyuma lw'ebyo byonna kkiriza nsooke nziggyewo akalango kano kamu then nkuleetera emboozi yonna nga bwe njikuleetedde n'ebigambo bya mukulu wange Abudu okuva e South Africa nabyo ogendagenda mu maaso n'okuba nga obiwulira. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwe atambula naffe ku mukutu guno atanaba kubanga osubscribinga atanaba kubanga otwegattako kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga yonna gye tuba tugenze maaso n'okuba nga tukuleetera. Kakati nga sinaba kubanga ntuuka ku sipiika Anita Among bayinza kumwimpiikinga batya, bayinza kukola batya. Njagala ntandike n'ensonga ngenda kuwa ne ku tteeka erya sovereignty bill erigenda maaso n'okuba nga lireeta ensasagge. Muhammad Nsereko n'abamu ku bakulembeze abalala bagenze maaso n'okuba nga baliyitaayitamu. Wabula nga sinaba kubanga ntuuka eyo kkiriza nsooke nkuwe ku bigambo bya mukulu wange ono kino ekibuuzo kye yabuuzizza kye njagala tutandikireko. Anita Among tasobola kubeera nga ajjibwa mu paalamenti n'ebigambo ebirala nga bwe njagala obiwulire nga abibuuza era ebigambo ebirala byonna ngenda bikuwa nga bw'eri nkola yaffe. Mbagamba nnyo nti mujje mu inbox guno omukutu gwammwe leeta endowoozayo na buli kimu ky'okkiririzaamu. Bwe tunaalaba nga byetaagisa tujja kubipuleyinga. Kakati mukulu wange Abudu yabuzizza ensonga bw'eti. Mukadde wange osiibye okya n'okansubire nti oli bulungi nkutumiddeko weebale kutuweereza obubaka bwonna tubufuna era weebale kukola omulimu ogwo ogw'amaanyi bwe buti wadde nga tegwa bunkenke naye tukwebaza. Njagala kwogera ku nsonga nga ssatu ku katambi kwakoze emisana obudde bw'okumakya nga Anita Among sipiika ali ku mukolo ogw'amazaalibwa ga Muhoozi nga yeerayirira nti ajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti buli kye baagala kiyitawo. Naye nga sinaba kugenda eyo badde njagala kukusaba nga nkwegayirira ku maviivi nga bulijjo bw'otera okukikola n'otunoonyerereza. Nze nandyagadde okumanya etteeka likkiriza paalamenti okuyisa amateeka mu kiseera nga tuva mu gavumenti empya enkadde nga tudda mu gavumenti empya wakati nga abantu bali mu kulonda ne nga tebannaba kulayira. Mu kiseera ekyo gavumenti paalamenti ekkirizibwa okuleeta amateeka amapya. Olw'ensonga tinalabye omukyala Goreti Namugga oba nawulidde nga bagamba nti ye oba yabadde ng'ayogera nti amaze okukola enteekateeka yonna okuwaayo ofiisi eyo. Kakati obukiiko obulala bwo bukyagenda mu maaso nga kano k'oyogeddeko akagenda okwekennenya oba kali mu kwekennenya etteeka erya sovereignty ko tekalina kkomo, obukiiko tebulina kkomo nti obukiiko mu kaseera nga kano bwandibadde bumaliza kukola lipoota yaabwo ne bagihandinga over eri kiraka oba bakiraka ba paalamenti okuba nti beetegekera ate paalamenti ejja. So njagala kumanya wakati awo etteeka likyogerako litya, amateeka galina genda mu maaso nga gakola paalamenti erina genda mu maaso nga eyisa amateeka oba baba balina kukola lipooti ku ebyo paalamenti enkadde byerese byebadde ekolako n'ebibadde mu pipeline
ono bonyambako notutegeeza ku nsonga eyo netusobola okutegeera amateeka gano bagayisa mu mateeka oba bamenya amateeka okuyisa amateeka gano. Yes, kakati ebigambo biwulidde, ensonga ogiwulidde. Kakati wenjagala tutandikire era naawe agenda maaso n'okubanga ogoberera bino bitegeere bulungi nnyo. Wuliriza. Parliament ye-11 eno gye egenda maaso n'okubanga ekisanja kyabwe kiggwako. Officially ekisanja kyabwe kikoma ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja ogwokutaano omwaka gwa 2026. Kitegeeza ekinene ennyo balinawo wiikisi ziringa 2.3 okuva olwaleero paka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja ekisanja mu butongole bwe kigenda okugenda maaso n'okubanga kikoma. Wabula nga tugenda oluvannyuma lw'okuba nti twasabiddwa tukole okunoonyereza ku bino tusinziira ku ssemateeka w'eggwanga erya Uganda newankubadde ng'akyusibwakyusibwa enkya n'eggulo naye kakati y'engeri eriwo gye nnyinza okuba nga ate nsobola okunoonyereza okwangungu ne nkunyonnyola bino bitambula bitya. Ensonga lwaki nkuteereddeko ekibuuzo tukiwulire ffenna era nsonga y'emu tubeere nga ate tukyanukula. Gwe yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira naawe obeere nga okitegeera bulungi nnyo. Kakati wuliriza. Okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga erya Uganda Constitution 1995 Constitution of the Republic of Uganda, ekisanja ky'omubaka wa Parliament ne bwe kinaba kinaatera okuggwako ne waba asigaze ennaku 2 basobola ababaka bo basobola okubaka etteeka lye bayisa. Era ebigambo bingi nnyo badde ng'obiwulira nga bakugamba nti ababaka abasinga bayisa nnyo amateeka ate bwe bava mu Parliament amateeka gano ne gabaluma bennyini abaabiyisa. Kakati wano ku mulundi guno bano ababaka ba Parliament waliwo abamu abatagenda kudda era amateeka gano gagenda maaso n'okuyisibwa. Ennamba esinga bangi abatagenda kudda nga tokyabawulira nga bakomplaininga ku byonna ebigenda okuyisibwa naye ate bangi abatagenda kudda ate era ng'obawulira nga bambi baluwana nnyo nga bwe ngenda okuwa Muhammad Nsereko omuwulire nga annyonnyola ku tteeka lino. Kakati wuliriza. Article 79 Section 1 of the Constitution grants Parliament the powers to make laws on any matter for good governance without specifying a cut-off date before the end of a term. Bw'ogenda mu Constitution y'eggwanga erya Uganda Article 79 section mu Luganda kiki akawaayiro oba Article 79 Section 1 ekkiriza ababaka ba Parliament oba Parliament bagiwa olukusa n'amaanyi okugenda maaso n'okuba nga bayisa amateeka oba amapya n'ebirala bifaanana bwe bityo singa baba bakikola ku lw'enfuga ennungi ery'eggwanga naye tebasipesifayinga cut off date tewaliwo budde nti ate bwe tuba tubulayo ennaku bwe ziti nti bano tebajja kukkirizibwa. Basobola okuleeta amateeka ne baba babulayo ennaku 3 kyokka ate waliyo akawaayiro akagamba etteeka bwe lireetebwa lirina okuweebwa ennaku 45 for scrutiny. Kakati wano bakugamba nti ate wano tewaliwo budde busalibwako. While the rules of procedure typically allows a 45-day window for committee scrutiny, Parliament can vote to bypass this and pass a bill through its second and third reading in a single day, as is currently being seen in the Protection of Sovereignty Bill 2026. Nti newankubadde waliwo provision yeyo oba waliwo enteekateeka eyo y'okubeera nti Parliament baateekawo ennaku 45 etteeka lyonna we liba lireeteddwa oba ebbago lyonna we liba lireeteddwa oba ekintu kyonna kikkirizibwa okubeera nti kwegamba Parliament erina obuyinza obusobola okubayipaasinga nti wadde tulina ennaku 45 okwekebejja bbiiru eno oba ebbago lino erireeteddwa naye ate era balina obuyinza obugenda maaso n'okuba nga ekyo bakikyusa ne babayipaasinga ne baba nga bakikola basobola okukola kye bayita jjukira etteeka we balireeta presentation bali presenting eri Parliament oba balisoma oba balyanjula eri Parliament ne wabaawo akabanga ke babawa ne balireeta for the first reading ne wabaawo akabanga ke bawa ne balireeta second reading third reading ne lidiscussingibwako ne balonda nga liyise ne mu bukiiko eyo process etwala ennaku. Wabula wano bakugamba Parliament balina obuyinza obusobola okubypassinga ebyo ne bakola first reading ne bapresentinga ne bakola first reading second reading ne third reading n'okuliisa ne baliyisa within a single day. Basobola okubikola obwo obuyinza babulina nti era nga bwe tuli mu kulaba Protection of the Sovereignty Bill ennaku 45 zebadde ino okutwala for scrutiny nga obukiiko obwenjawulo bugenda maaso n'ogiyitamu njagala okutegeeza nti ennaku 45 teziriiwo era wandyekanga nga baliyisizza nga ennaku ezo teziyize era nga ne Parliament temazeeko kisanja kya bayinza obiyisa ng'ekisanja ekyo tekinnaggwako then okufuuka etteeka bwe biba bimaze okuyita bitwalibwa for consent abeera mu buyinza bw'eggwanga n'aliteekako omukono ne liva mu kubeera ebbago ne lifuuka etteeka.
just this week Parliament ye-11 yamaze dda okubaako amateeka geeyisa okwongera okukakasa nti kino kisoboka. Appropriations Bill 2026 eryo etteeka lyayise, newankubadde nga abasinga obungi bino muyinza okuba temulina budde bubisoma. Income Tax Amendment Bill 2026 agamateeka nago gaayise ku misolo n'ebirala byonna, era gagenda kutandika okukola nga lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini. Egyo emisolo emipya n'ebyo ebikakali byonna bye tuzze nga tukusomera nga togenda yadde ne mu comment section okuteekayo ensonga yo. Kakati njagala okutegeeza finally byamaze ne biyisibwa, era okutandika nga lumu omwezi ogw'omusanvu bigendagenda maaso n'okuba nga bikola. Kakati etteeka lino b'ebbago lino erigenda maaso n'okuleetebwa Sovereignty Bill zaali nga 15 omwezi ogwokuna guno gwennyini, olwaleero 25. Kitegeeza mu nnaku 10 ebbago lituuse ku level kweriri olunaku olwaleero. Ekibadde kirwawo okulabika ku bills endala ezibadde zireetebwa, newankubadde nga ebitongole ebyenjawulo abantu sekinnoomu bannayuganda bangi nnyo omuli n'ekitongole kimanyiddwa nga Uganda Law Society baavumiridde era ne bagaana etteeka lino okuba nga liyita, naye ate bo abakulu balaba nga bajja kukola ki, bajja genda maaso n'okubeera nga baliyisa. Kakati mukulu wange muwulidde nga mbuuza nti basobola okuyisa ng'ekisanja kyabwe kiggwako, awo ndowooza tugezezzaako okunnyonnyolawo akatonotono. Kakati ate yazzeemu n'abuuza era mu audio y'emu gy'owulidde nti mu biseera by'okulonda singa wabaawo akalulu tuli mu kulonda basobola okuyisizaamu amateeka era okusinziira ku constitution y'eggwanga erya Uganda okunoonyeza okutonotono kwe nakoze kindaga nti ekyo kisobokera ddala. Parliament erina obuyinza obusobola okutuula ng'eno akalulu kagenda mu maaso ne bayisa amateeka, era mu Parliament ya Uganda kisobokera ddala. Era constitution y'eggwanga erya Uganda kino ekibawa. Under the Constitution of the Republic of Uganda, the Parliament has the authority to pass laws at any time during its 5-year term, including throughout the general elections and the campaigning periods. Nti ne tuba tuli mu period ya campaign, Parliament ekkirizibwa yo okubaako amateeka ge bayisa. Tewaliwo kye bayita legal pause, nti oba basobola okupoozingamu olw'ensonga yonna. Basobolera ddala ogenda mu maaso n'okubeera nga babiyisa. Kakati njagala okutegeeza gye waliwo amateeka agagenze gayita mu 2026 ono, naye nga gayitidde mu budde obuzibu ennyo. Muganda waffe bw'abadde abuuliza omuli okubeera mu biseera by'akalulu n'okubeera mu biseera nga Parliament ekisanja kiggwako, bino byonna bibadde nga biyita. Appropriations Bill 2026, the Income Tax Bill 2026, National Teachers Bill eyali ya 2024, Protection of Sovereignty Bill 2026 naye eri mu kuteesebwako. Bino byonna bizze biyisibwa oba bizze biteesebwako mu budde critical periods, obudde obubadde obuzibu ennyo, either nga tuli mu kulonda oba ng'ekisanja kiri mu kukomekkerezebwa. Kakati awo ndowooza ngezezzaako era nakyo okukirambika obulungi ennyo. Njagala okutegeeza nti ensonga bwetyo bw'ebeera, kyokka nga tukimanyi nti bano ababaka mu buno obudde oba oluusi babeera basubmitingayo reports nga bwagambye, babeera basubmitingayo mu committees biki bye bakoze emyaka egy'etaano n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Wabula batugamba nti under Rule 243 or Rules 221 in older versions of the Rules of Procedure of the Parliament, Uganda Parliament, any bill, petition or motion that is not completed by the end of a term lapses or dies. Nti singa wabaawo bill oba ebbaga erireetebwa oba ne bibeera nga teriri completed, kakigeze bill eno ya Protection of the Sovereignty Bill, singa bano ekisanja kyabwe kiggwako nga teyise kyenkozeko okunoonyereza ekitonotono nti eryo ebbago libanga erifudde oba biiru eyo ebanga efudde, either Parliament ey'e12 baba bajja kugizuukusa buto, sinakindi okubeera ng'eyo Parliament ejja kuba oba oliawo bayinza okulireka, naye kati awo gwe atayagala liyite, nze naawe abatayagala liyite, tulina kusaba nnyo bwekibanga kisoboka ebbago eryo ne libanga ligenda kufa, tutuuke ekisanja ky'abano okuggwako nga tebannaba kuliyisa. Onaawulira naye bwe kibanga kisoboka. Kakati nga tugenda maaso n'okuba nga tukutuusaako bino mu birala bye yabuuzizza, Anita Amongo tasobola kubeera nga ajjibwa mu Parliament kubanga emirundi mingi nnyo awuliddwako ng'ayogera ebigambo ebitategeerekeka. Anita Amongo bwe twogera ku bigambo ebyo, ng'ennaku z'omwezi zaali nga 24 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2024 bwe baali badisikasinga kye bayita National Coffee Amendment Bill 2024, etteeka ly'emmwanyi limu lijjukira
so n'okuyita lyamala ne liyita. Anita Amongo yagamba make sure those Bagandas don't get the numbers. Bwe yali ayogera bw'atyo yali ategeeza ab'opposition bonna nti singa bafune numbers kwegamba baali b'opposing etteeka eryo bwe banaafuna numbers etteeka terijja kuyita ate ng'oba oli awo yalina mission yakulaba ng'etteeka liyita n'alyoka afulumya statement eyo. I will spend whatever it takes to make better make sure that those Baganda don't do. We have the number. We do. We shall test this thing. Because we already had, this side about 80 people who stood up, who have voted nay. So and this was about 130. Better make sure that those Baganda don't do. Yasooka n'abuuza gwe yabuuza tuyina liidi tuyina numbers oli n'amugamba yes we do nga bamaze okukakasa nti be bali nga kuba be bangi bo bayisa buyisa. Bwe yamubuuza n'amugamba bw'atyo yamutegeeza then make sure those Bagandas don't get the numbers. Kakati ebigambo ebyo wayita akabanga katono Anita Amongo n'abyegaana era mu kubyegaana yategeeza nti yetabyogerangako era ne bakiframinga nti yali AI. Wabula ate nga bwebanga yali AI bye yali eyogedde era bye yali eyagala biyite ne bigenda maaso n'okubanga biyita. Kakati teyakoma eyo ebigambo bingi nnyo ebizze byogerwa Anita Amongo yennyini ng'ekyamazima biragira ddala omuntu ali arrogant era ng'ebigambo ebyo tebisaanidde kubeera nga byogerebwa omuntu ali ku ddaala erya sipiika wa paalamenti. Era ebigambo bingi nnyo wabula tuli ku bino bye yayesembyeyo okwogera bwe yadde ku birthday ya Muhoozi n'atuuka n'okumusuubiza for the sake of MK tujja kukola ekisoboka okulaba nga buli kye tuwagala kigenda mu maaso n'okuyita. Teyakomye okwo n'ategeeza nti for your information paalamenti eri mu kuggwako ey'e11 tetubadde na opposition twagimira. Era n'ategeeza nti ate ne mu paalamenti eyiddako ey'e12 ate kigenda kuba kikabuka tugenda kubamira oba oli abo bayinza n'obutajja bwe baabimubuuzizza era yategeeza nti yabadde AI. I will spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. And for the sake of MK, just assure MK, we will do whatever it takes. And for your information, members of Parliament, in the 11th Parliament, I can proudly say we didn't have opposition in Parliament. Have you heard that? In the 11th Parliament, opposition got swallowed. In the 12th Parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out. So this is going to be the easiest parliament. It is going to be the easiest parliament. And I can assure you, nothing is impossible with God. Akatambi ako kabadde mu logo ya UBC TV enkulu y'eggwanga. Wabula Anita Amongo yagambye nti yabadde AI. Kakati wano omukulu n'atubuuza ti naye omukazi oyo ebigambo byayogeranga tewaliiwo process esobola kukolebwa n'abeera impeached n'aggyibwa mu office eyo ey'obwa sipiika kubanga ekituufu kiri nti ebigambo ebyo amazima ga Katonda tebigwanidde kubeera ng'omuntu abyogera ng'ali ku ddaala erya sipiika. Wano nawo ne tugamba leka tukolewo olusaaki omutonotono. Sipiika asobola okuggibwa mu office eyo era amateeka we gali agalambika. Constitution of the Republic of Uganda 1995, Rules of Procedure of Parliament of Uganda agegamu ku mateeka agalambika kino butya sipiika wa Parliament bw'asobola okubeera impeached oba n'aggyibwa mu Parliament olw'ensonga ez'enjawulo. Article 82 Section 7 Subsection E of the Constitution. This article specifically states that a speaker or deputy speaker can be removed by a resolution of Parliament supported by the votes of at least 2/3 of all members of Parliament. Uliriza nti mu ssemateeka y'eggwanga erya Uganda okusinziira ku kawaayiro 82 section y'omusanvu subsection E, sipiika wa Parliament asobolera ddala okubeera nga bamujja mu office eyo nga sipiika singa resolution ereetebwa mu Parliament
era ekiteeso ekyo bwe kiba kireeteddwa mu Parliament ne kiwagirwa ababaka 203 kibe kisobolera ddala okubeera nga kiyita era sipiika n'agenda maaso n'okubanga ajjibwamu. Rule 108 of the Rules of Procedure ne lino etteeka nalyo ligamba nti lyautlininga specific steps oba grounds sipiika kw'oyinza okuyimirira n'ogenda maaso n'okubanga ajjibwamu. Wabula nga tukimanyi bulungi nnyo ezimu ku nsonga eziyinza okuleetera sipiika wa Parliament okutuuka waawo kye bayise misconduct or misbehavior, okweyisa mu ngeri etagwanidde eweebula eswaza ekola biki esobola omuviirako okubeera nga bamwimpiikinga. Incompetence singa abanga tatuukiridde, ekyamazima bw'omulaba byayogera byakola tatuukiridde kubeera ku ddaala lya sipiika, ekyo kisobola omuviirako. Incapacity singa aba alina obuzibu ku mutwe, obuzibu bwonna obuli physical oba mental inability, ekyo nakyo kisobola omuviirako okubeera nga ebbaga eryo lisobola okuba nga lireetebwa. Kakati process eyo tujja kuginnyonnyola tunaabanga tutegedde, amino tunaabanga tufunye akadde akagenda maaso n'okubanga ate kakola kino. Kakati wuliriza. Sipiika wa Parliament Anita Among n'ebigambo byazze ng'ayogera n'ebibuuzo muganda wange bye yataddewaawo ne comments ze endala ze yagenze maaso n'okubanga ayogera ku bino nzikuwadde era ezisinga ngenda zikuwa ku nkomerero ey'akatambi kano. Wabula mu bigambo Anita Among bye yayogedde, njagala wakati wano nsooke nkuwa ebigambo bya muganda wange owa foreign policy, then oluvannyuma ngenda kujja mbere nga nkwongerayo n'ensonga eno yennyininyini kubanga nakugambye ffe tuleeta comments z'abantu okusobola okulaba nga tugatta eddoboozi tubeere nga ate tuwuliziganya mu ngeri etegeerekeka era efaanagana. Wuliriza ebigambo bino n'obwegendereza, then oluvannyuma nzije mbeere nga nkwongerayo. Statement za Anita Among ziyakoze ku birthday remarks zikyankalanyiza bannayuganda n'okuweereza ebigambo ebisongovu nga weyabaddemu kale. Omanyi tulina ekizibu kimu mu Uganda awo, n'abagamba tulina ekizibu kimu, ate ekizibu kino kyekitawaanya. Mu Uganda tulina okusooka ne tuyiga okulivinga mu reality. Yes, tuve mu kintu kye tuyita denial. Tuli mu kintu kye tuyita denial nga bannayuganda. Naye senga tunaava mu self denial tugenda kwenunula. Okitegera? Tugenda kwenunula. Omanyi President yaliwo ebigambo ebimu bya revolutionaries byatera okwogera wadde n'ebimu bibeera political, naye nga sometimes atera nnyo akozesa nnyo ebigambo ebiri revolutionary than political. Agamba nti emmando awanika eno etuuka n'ebalinnya ne boogera amazima. Okitegera? Naye ate munange some of us cannot take the reality of the story. Anita Among yayogedde bino ebigambo, atusooke tubiwulire then nzije tukole ki tulabe nga tweyongerayo. When I love without fear or favor. And I am there, I will continue being there, I will spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. And for the sake of MK, just assure MK, we will do whatever it takes. And for your information, members of Parliament, in the 11th Parliament, I can proudly say we didn't have opposition in Parliament. Have you heard that? In the 11th Parliament, opposition got swallowed. In the 12th Parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out. So this is going to be the easiest Parliament. Atiao, Anita Among chiche yalimbye. Omanyi bannayuganda tuve mu kwekaza kyekituufu. Now guys, we are only going to win this revolution if we come out to reality. Tuve mu sleeping mode. It's like we are dreaming. Anita Among agambye mu 11th Parliament tebalina opposition. Okitegera? Tebalina opposition. Era nagamba nti tuli babagaaya kuluno bagenda kubamira kubanga we bana abamira tebagenda kudda. Eyo 12 gye yewerera eyo tuyibadde ne opposition mu Uganda. Tulina opposition mu Uganda, tulina kintu kibaita revolution. Unless when we wake up to reality, tutegeere kikyetwa ekyatuleeta, kikyetwa jamu, tuve mu political games ze tuli mu kuzanya. Kubanga nze mbabulya, munenya bana Uganda tebasituka but the politics in Uganda is a joke. Not even the national unity platform, bali mu joke. Okitegeera? Tulitse mu political jokes ze tulimu nti Anita Among wajja okwogera kireno, afe bana Uganda nga tutandika okumubuukira, then nga tufuna ne ba leaders abalala nga batandika okubuukira Anita Among nga tutambuza ekyo. Ati mulimu joko namwe mwerimba. Someone who is serious to take on government cannot accept that trash and humiliation. Tasobola.
nabagaye mu bana Uganda ekintu kimujja kuzuukuka mpola temufaayo tubadde tufugibwa mu kintu kye bayita facade democracy. Aneti Anita Amongo to breaking him statements zetulabe. Aneti Anita Amongo bebamu kuba sanction ku lw'ebisiyaga ani yasooka okuyimirirawo jamu defending ambo ekimukubisa sanction bwe kuiseteka ly'ebisiyaga yali Asumani basalirwa waki wa opposition siwe cyali mukufiirwa mu muganda wa Alex Sosa Mufumbiro ani yali amukwatidde ensawo yali Mathias Mpuuga by then yali even wa National Unity Platform oshegere kintu ekyo tujje ani yaleteeka erya lupu okulondebwanga opposition yonna yali lumu mushitegera lumu yaleteeka mu opposition oshega Kagabo mumujjukira ne statements za bona opposition kati mbadde na opposition ki. Let us learn to live in reality mushitegera tuve mu kintu ky'okwerimba bwe tunabanga twagala okwenunula so ke facing reality tegere nti mu Uganda tena opposition. What do we have to call to revoke the revolution? The revolution was to take power. Nere muliko tatugambira kuba kulembeze wesanyiwe ekitebe tali munene asinga kitebe ekitebe kino kiveemu ogenda okole kyo. That stupid mentality eyo gye muli naye mujja kubeera naye ajja bafugana etaano egiddako. It is the high time of politics to move the body. We do something different as revolutionaries. Kubanga tuyina gundi bbiri. The ball is in our hands right now to choose. One, tuyina ekintu kye bayita compliance. Then number two, tuyina ekintu kye tuyita defiance. Okuguguba. Kitegere ekintu ekyo. Omusajja tuyingidde akalulu. Akafudde military operation. Atugabidde obufu. Nkiddamu. National Unity Platform nabagambye and this one ngenda kukifiirako ekyo kyo nabagamba. Tuyina akafo atuwadde teri wa National Unity Platform yawangula kalulu. Nkiddamu. Teri wa National Unity Platform yawangula kalulu. Teri wa National Unity Platform yagwa. Wabula twali ku will and the mercy of the battle of the gun by those in power. Twali ku kisa kya mundu. Emundu ani gwe zironze, emundu ani gwe zijjeyo. Bazi situlazo nazo zitanka ne baziteke nakaseke wako na lebo lutamaguzi ne bamugamba tugenda butwala baba obutu oba nedda tubutwale kumpaka omusajja nagamba kulobulamu bwanga kafumu katwale kati najjanga alondo bamu abamu n'abawa ne mufuna ekintu kye bayita sanctioned opposition status. Aneti Anita Amongo abeewerera muli eno mutugambe ekibiina kyaffe. It is the high time you wake up. Politics slows down a revolution. Nkiddamu politics are slowing a revolution kubanga ki nti political parties zino ze mulina they are compliant to the system demuli mukulwanyisa nkiddemu political parties ze mulina they are compliant to the system. What do? You boycott the system. Stage tuliko ya boycott. If you accept the sanctioned opposition status ne mugenda ne mulayira ne mulonda leader of opposition Aneti Anita Amongo abagambye kuluna agenda bamira and is going to do that. Agenda kubamira. You cannot fight the system. What do? Tudayo ku square one. We tubanga tugamba nti twagala okusala sente z'ono omusajja. Munna Uganda gwali wanandaba njagala tuwuze tugenda kuzisala tutya. We tubanga tugenderinga tugamba akalulu kano tekamitinga democratic process. Nga abantu bano batufandinga nga bayitira through democracy and human rights. One, we are going to keep them in check. Ekintu kye mufandinga kyekyo. Nga tuzize. Naye mukalulu konna bakugamba nti leader of opposition ava mu kibiina ekikutto ekyokubiri mukalulu omusajja yakwata National Unity Platform n'agiwa akafo k'okubiri. Kakati olunaku olwairo wetugamba nti naffe tukkiriza akafaako ne tugenda ne tulayira. Bwe tumala okulayira ne tulonda ne leader of opposition kitegeeza tumuwadde legitimacy. Kati tugenda kuba tukayanira ki? Aneti Anita Amongo ateewere yatugambye bagenda kukola kyo n'okulaba nga MK ajja ku ntebe. MK talina support. Tasobola kufuna na even 2% mukalulu nakabadde free and fair tasobola kafuna kye bagenda okukola bagenda kujjako obuyinza bwo okulonda abaka obosindika mu parliament bagenda tuulayo bakube ebiteeso ebyo then ono MK nga parliament yemulonda kubanga bo bakimanyi bajja kukuba emiga akaluka parliament bakakwala kibamanyi kye mugenda okukola kweno stage it is boycott kidamu boycott ye tutaasa eri kirala tuve mu kulipinga mweno dinayo gye tulimu kakati gwe ogamba otya ku babaka baffe tewalabako ng'okyayina mindset ey'ababaka baffeyo ng'okyagirina mu mutwe okyayina bingi ebyokukola nkiddamu omutwe gukyayina bingi ebyokuyiga mweno revolution ng'okyali ku babaka baffe ng'okyali ku kibiina kyaffe kambasabire mwetaaga sala wembanga mwetaaga dduwa mwetaaga ziri eziriko akabaani okitegera ekintu ekyo temunategeera omusajja ono atufundizaawa omusajja atufundiza mu political parties. Political party lolo yayo yagizanya. Time yayo yagizanya. It was to expose the sham elections.
It was to expose that democracy does not work in Uganda. Iyo stage tujifunye. Tujimaliriza, tusigaza kemo bweti. Keno tuwetaga ki? Tuwetaga kusituka. Gugunga kuguguba. Nenga tugenda kusituka tena tunatuka stage. Tulina okusoka netumusala sente. Loan nazo neziyita. Ekyabadde eyo statement yabadde mu parliament, honorable Ssenyonyi government bali mu kubaganya birewozo ku budget eno wemala nga bamaze gikubaganyako ebirowozo egenda kuyita. Wemala okuyita 60% of that budget is funded by the West international community. Kati gogendeyo ba government don't fund a dictator. Nga batunuulira budget gye babaweereza nga balako omukono gwa leader of opposition nga balako opposition yabala kubanga buli omu asayiningako n'ekibiina mwava okulaga nti budget eno yakubiziganyizzaako ebirowozo era ddala egenda ku benefitinga bannayuganda. Bwe tuba nga olunaku weero twagala ku challenginga democracy ono tugenda kumuchallengingira tutya mu system yennyini gye tulwanyisa. Kitegere kino ekyo nga nze bannayuganda ngenda kuteerawo reality ku mmeeza manyi nakoye ebintu bino political mindset batuzanya ebintu bya fasadi. National Unity Platform is a revolutionary party, so they have to act revolution, not to act political. Kidamu, they have to act revolution and not political. Then, muna Uganda agenda kumanya chidwa. Kubanga bitwagala okumusombera ono. Senga achafuna funding, tagenda kunyiga muna Uganda, tagenda kuleta misolo gino gya mutegekedde. Emisolo batutegekedde. Naye senga omuzungu anaddamu okuwona sente, ajjajjawo. Muna Uganda demo comfort zone. Kati tulina kuzira bamusale sente to proving it yali military operation. Then tudoke to moving mu direction jiro etakola ki okugenda nenga tukyalivinga mu denial nti opposition mweri mu Uganda ebyabana batona mmwe bana Uganda style up muve mu kwebakana mu kikulu mwino omuzanyo mungi mu bino ebintu. That is why tuge ngosanga batamaza bana Uganda wazanya loloyo wamma wazanya loloyo oshegera. It is the high time for leaders to take up their leadership role and leading Ugandans into the rightful direction of this revolution. If they fail their leadership role, then let them back off. Babivemu mukitegedde ekintu ekyo okitegedde muna Uganda, so babivemu fe tweyongereyo nebo tubanga tukyaliko omukulembeze wange ekibiina kyange nga tukyali ku ebyo bakulu tukyali Anita Amongo statement zonna ze yayogedde ntuufu. Uganda temuli opposition, temuli tuina revolutionary party. Then it is the high time revolutionary party emulage chicheri kidamu. It is the high time revolutionary party emulage chicheri tuzanyenga ba revolutionaries balaga ukitegera tuba tugamba tetukwatagana nawe tetubonga namwe tukikole tetukwatagana nabo tetujagenda mu parliament byabwe ne bisitting yo tetujja bigenda tetugenda kuba wali legitimacy ekyo kyekigenda okujjayo sign ya gati netukola ki tetukwatagana bano bantu niwe tubanga eno tugamba tetukwatagana namwe mu kamera netugenda eri netula nabo mu parliament netukwaganya ebirowozo ku budget netukwaganya ebirowozo ku mateeka yo si revolution yo politics nkidamu tuli mu politics wanga politics yo wasiri wazanga watu kalakata ekibaita politics na ekintu kyebaita revolution you act revolution nkidamu. National Unity Platform is not a political party but rather it is a revolutionary party. A revolutionary party. So if it is a revolutionary party, then they have to act revolutionary. As in the real essence of the word revolutionary. So ekyo tulina okukola okusobola okubanga tukola ki nga twetaasa niwe tunadda mu politics wano najja nayogira statement netugenda tuchallenge fe tuli opposition ebyo kati tuli opposition ku kino ekisanja naye ng'ekiddako tugambe nti opposition kyagenda okugikola tukkiriza era ne mu kiddako tubeereba opposition nkiddamu tukkiriza era tubeereba opposition senga okulayira kuggwa ne tulonda leader of opposition saagala muntu yenna yena agenda kugamba munna Uganda tetuli bakubiri. So tulina okutuula wansi ne tugumiikiriza emyaka 5 emirala kubanga bagenda kuyisa ebiteeso nga bika Anita Amongo akweweredde n'agamba nti MK bagenda kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba ng'akola ki ng'ajja ku ntebe ekiriwo paleeta president bamuyita Muhoozi Kainerugaba. Naffe bannayuganda it is the high time to raise up. Naye senga anajja mu mateeka nga gayisiddwa parliament tulina kulondera eriya gwe ne wona aboofu otya tugenda kukigira. Nino bagamba nti bannayuganda tugende twekalakaase nga amateeka ge bagala twekalakaasize bo batudde eri bakubaganya birowoozo muna Uganda jangu bayinanga excitement eyo gye bateeka mu bannayuganda kakati mujje musituke batudde mu parliament baligitimizinga fe tuli eno kugoni tugamba muno ki tugenda kwekalakaasa kakati lwaki temugenda tosobola kugenda ku challenginga nga waliwo tulina ekintu kye tuyita power and influence. You have the power but you need someone who is going to influence this power.
osigera ekintu ekyo and agenda okuwa direction yeyo ye leader kikintu kibaita leadership role in a revolution. Everyone is a commander in this revolution, but how do you command? The shaman solo kujja ku media one nenkola video nasi nampulira nabiwuliza nagera nabikola ko research ye command yange wedde naye buli omu aina front kwagwa, of which the ground front is by those leaders who give direction. Okiga kyokula bagambe ekintu bazimbe ekintu kibaita structures, bazimbe ekintu kya structures bazimba nga bayita mukunga. Okitegera sagala ndowooze nti kunga national unity platform was to identify people who are going to be flag bearers, but not the revolutionaries who are going to coerce change in their constituencies. Okitegera ekintu ekyo wange ebintu bibiri byanjawulo. Tuyinza okuba nga twalinga nga tunoonya ba flag bearers nga bitwali tunoonya era we baba bane basirika tebaddamu then abawangula bali baguza amasuuti balinda kulayira kulegitimizinga kati ekitegeeza ntwali tunoonya ba flag bearers but not the revolutionary commanders abagenda commanding constituencies abo okututwala ku direction entuufu tetugenda buli muna Uganda ali ready for change kidamu muna Uganda ali ready for change ali ewaka n'ali ewala bonna bali ready for change, but what they lack is the leadership to give them the direction. Tosobola kwe commanding ataliyo teri manyi sagala nnyo ku ebintu bigenda kuwa sagala kuwa false hopes ebyo sagala where there is hope nkugamba nti wano waliwo hope ewatali nkugamba tewali hope ya facing eri mu foreign policy. It is the foreign policy to coerce the domestic policy, but how is it going to be coerced? Senga domestic policy enaazanya ekintu kyayo nga bwe erina okukizanya kigenda ku influencinga no catalyze no kubeera nga catalyst into the foreign policy. Ntiki onakubeera tugamba don't legitimize, tugamba tugenda ku legitimizing the sham election. The elections were sham. Buli muna Uganda yalaba it was a military operation. Mwalimu okufa, mwalimu okusibwa nga Alex Weso mfumbi nakati bakyali makomera, mwalimu okuwamba nga nakati okuwamba kukyagenda maaso. Kati gogenda otya n'olayira nga abantu bakyabawamba abakulonda akabeera kalulu. So nze ngenda kukwatagana ne national unity platform bulungi nnyo senga tetulegitimizing, naye senga tunalegitimizing then tuba tulina okwesabira. That is why I speak. Abamba ngamba kakati oyinza okubanga olekana nnyo nga kibalina mu plan kibalina mu plan naye ndowooza yange nganze mu Uganda era ndigisomesa abantu ne kugamba tyono legitimacy twagimujjako bwe tumala okugimujjako ne tujiwa his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert twagimwera gyakozesa okugenda na challenginga international community. Kakati twagala ebintu byakola mu diaspora byakola mu foreign policy ne ba commanders balina chain of command gyatambula nayo ng'ekintu kye ba preaching walinga bakonye ku office nga kye reflecting ground kubanga nakugamba actions are on the ground wali action waliwo ebintu byebakola nga biri invisible nga tugenda kubiraba kitegera ne tujja kubiraba byo bakonkona ku ma office nga tujja kubiraba kati ffe tugenda kubeera tutya ba catalyst batugenda kubanguliza tutya omulimu senga naffe tunakola ebintu ebiri in line with what they are preaching waba bagamba nti make democracy and human rights a precondition for your support to Museveni n'ekituufu kiri democracy yalinyirira kakati bo baba bagenda kukola ki condition eno abantu babeera bagimenye, so eyo condition babeera bamaze okugimenya. Kati kitegeeza ki fete tugenda ku legitimizing nga tetulina ku legitimizing kalulu kano. It was a military operation and it was not an election. So a military operation cannot bring a leader. So batandise okubewerera ate nga mukakasa ne Anita Among agenda bikola kubanga ki Anita Among kati mu government ya Museveni ye muntu ali mu kwegula ku government wali ku mase ya government tajja kukola kyonna government kyemulagira okukola. Lwaki Anita Among yaluzinga popularity kidamu yagiruzinga lwaki ye speaker wa parliament atachasobola kuva mu nsi ye agenda okukiikirira Uganda mu parliament y'ensenda ekikina kuba nti noba speakership bwe bukyali at stake. Kachobula batandise okwogera byakola. Yes, opposition yajigaya tukirize Anita Among opposition yajigaya, but rather she didn't know that we have a revolutionary party. Kakati twagala revolutionary party acting different. The plan is onazo zategekedde okutukolako ebirowoozo byonna byagala okutukolera bibere in vain. Tetugenda kumuwa chance ya kubituukiriza nkiddamu, tetugenda kumuwa chance ya kubituukiriza tutya kweno stage nakugamba ebintu bibiri ebitutaasa. Ebintu ebi bibiri, ekintu ekisooka bakita boycott, ekintu ekyokubiri bakita protest. Munasa boycottinga nga noli naye wa boycottinga ono yabagambye n'okubagamba nti oba toyina mafuta emotoka ovuga yaki lwaki totambulawo oba n'obireka. Yes, boycott the petrol stations tulabani afiirwa bibagenda okufiirwa okitegera nga munasa boycottinga ne bali nabo bagenda ku boycotting okuwera. The only way politician can save Ugandans is through boycotting. Then today fena ku ground zero tulabenga tumobilizinga tusensitizinga tusobole okumaliriza ekizibu kyaffe kino. Naye tunadda mu politics ti awatogeddeko kino ne tujja ne tulwana nnyo ffe tuli opposition. Lwaki ebintu ebiteekawo tetuli opposition. Nze sagala muntu kwogera kigambo opposition ekyo, nze sagala
okirya nze njagala nnyo omuntu agamba ekigambo kye bayita revolution kubanga ki revolution ye muntu atalina kyakufiirwa revolution ye muntu agenda okuyiriba naawe paka lasiti okitegera gwe bayita revolution togenda kumunyigira mu ttooke okitegeera ekintu ekyo kulya ne ba politician wano bekwasa statement za president eyagambye tugende tulayire yagambye tugende mu kooti tabibagambangako yagamba tabirinaako buzibu ye ng'omuntu kubanga ki that is his political side nga ye omuntu nede revolution side tutunulya ku muntu atagendayo okigira atagendayo nga ebintu ebimu byona omusajja byogera byetaaga common sense waliwo omwana eyambuuliza ekibuuzo nakati kikyanyingira n'ekitambuzamu nti omuntu wabuuka empitambi bubeera bubi n'abubuuka then nakugamba gwe obulinyamu omulabe ntagenze mu kooti kitegeeza iyo direction gyakuwadde y'obutagenda wa mu kooti kulaga nti court system tekola kitegula takomye okunayongerezako n'ebigambo kulaga the nature of the court system nalwaki tagenzeeyo nakati ate akugambye kugendayo nga nawe ogamba atenze ate oba bandagidde nange kangende so tukozese nnyo common sense nkiddamu tukozese common sense tulabe nga twemula otherwise tutakozese common sense tugenda kwedrawninga fefe nyini tugenda kudrawninga singa common sense ono anagaana okukola so nze munayuganda ekintu kyemugamba kiriki hold your leaders accountable ba holding accountable tugamba stage ya boycott to boycott wakati nga tusomesa bannayuganda okuboycottinga nabo balina okukikola because kino kye kyataasa bannansi ba Kenya under Daniel Arap Moi then nezira mu zino government ezigudde bana basajja bazisula nga bagamba oli illegitimate how does an illegitimate government look like teyina real opposition to challenge them wani gwadwe bamubba e Venezuela teyalonda leader of opposition yagamba kale onzibye mbirese nagenda yene yetuliyeyo Maduro bamukuba jeke nga oli illegitimate government kyali ku Gaddafi kyali ne Omar el-Bashir kakati national unity platform ne people power then if what are we going to act differently what are we going to do differently is through boycott the same system ene tubye yes etubye iranga ninayo subi nga kimanyi nti abatula wali bajja kubitegeera byenjogerera babimanyi bulungi naye nze njagala bigamba gwire man ne kugamba nti omuntu yenna yagenze mu kooti yakuliddemu olukwe omuntu yenna agenda okulayira akuliddemu olukwe ne wabeera favorite watya kimanyi nti akuliddemu olukwe taddamu kuyingizaamu statement za bulimba era mugambe genda okola omusimbi gwo naye nga kiremesa revolution the answer is no because the only way to stop a revolution is by refusing it to start but it weakens a revolution okitegeera ekintu ekyo slowing down a revolution speed ne momentum kutwanditambulidde era eri slowed down but munayuganda ekintu kyemugamba we have a revolutionary leader akola ebyo byagira so fe tulabira ku bikolwa byabwe si ku bigambo byabwe nkiddamu fe tulabira ku bikolwa byabwe si bigambo byabwe so oline wanajja natukuba political statement ennungi zitya tulinze ebikolwa byo bifaanana bitya nga tulinze ebirayiro byamwe bimwatulayirira ne mutugaa temugenda kulayirira mu gavumenti nga siya his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert for God and my country Uganda. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.